abachali mu botale mu arcade mulamusizaako abali mu zafesi abali mu taxi aba police mu nana buli omuse kino mu osinziro kola katambika na passport muri bulungi ya ngaba nabasubiza ntengera ku bantu mbodde njala kuita mbwangu nga okubonde tuna kutono enaku z'omwezi olwalo ziri 10 ezakonka ku mwezi ogw'omwenda omwaka 2023 kasumenti buli bulungi ngaba nabasubiza ntinja ku bantu mbodde era nzize kale nkoseze dakika zibadde 2 zokkoba buzaako kanjala soka basaba mushiyange video eno nabagambye system mpya gye twaguddewo wadde yoseri atuzoganya muzikwatamu okujja ku notification twaguddewo system empya bubanga osharinga kwata video eno osharingira abantu bamwenda mu WhatsApp oba mu Messenger then omalirizenga emu ogikutte ogiteeka ku Facebook account ogipostingeko oteke kigambo nti Lumbuye live opostinge gwesirikire abantu bobona boina mikwano gyo ku page oba ku account yo bajja kujja balabiroko tubenga tusobola okusasanya information ebisere bisinga buli muntu bwakugalira ekkubo oba sebagalamira mu nebirabira kukolaki okuggala olw'emmanju kale yose liyinza okuza nti bwakolagana ne bakekensa mu kuhakinga aba asobola okutujjako information okutambula nkyabasuubiza nti information etambula ku buli ku speed ya waggulu nnyo ku TikTok ku Facebook mu WhatsApp groups na buli wamu ne ku bwenyi bw'ekitalo etambula abaana bagisalamu kale njala basaba buli omu kwata video eno gisharinge ku account yo mali gisengera abantu mwenda then esigade gisharinge ku account yo ku Facebook page yo ejja kubetambula kale malo bagamba bwentyo nedyoka mbatuma modetera abantu bano ngalenda bugisimu fungize kuba twagala kwangwa kugenda njala mu taggingire wasanya kalo Charles Peter Mayiga salonga mulengeja eyitakatikiro Buganda nkweta ku video kuno netaga kabalingira nabambejja basafari banava netaga ko bajajja fe abebika abataka ba Uganda mbetagako mwena mbetaga na buli omu bwenva mu mpitira ku yoseriti bahapulwa lutabayisiro mutanu mwaka lekensere twezizide nsaka bisibira obere ku video eno mukyala wenju of enterprises Janet Kembabazi kwetaga mutabani waabwe drunkard general nayo kwetaga obere kuno kuliko mukoddomi wa Museveni go bayita Kahanga muyanje bayita mu musajja Baganda twala buli neyita amanya ngate musajja munyarwanda Kahanga muhanga mwetaga kuno ngera kwetaga ko abekitongole kya Internal Security Organization that is ISO nja kwetaga chieftains of military intelligence CMI nja kwetaga ko kitongole kya External Security Organization kya ESO nja kwetaga ko ekitongole kya police ne kya SFC wonna mu Uganda mbetaga then bwe malirizaawo njala mutangira abantu be South Africa mwenna mumberere ku video ero bulungi nyo mugisharinge kubanga twagala kuyisawo information mangu nga bulijjo asemba n'okumusibya kabadeka kodyo njala muntagigire kuno omukulembeza ngo omunono gwanga Robert Kyagulanyi Center sebo kitiwa kusaba otule kwa ku video ngatonda simbula kweyolekera banga lyogenda mbisira mu bitundu bya Hoima wepo ne bitundu bya Arua omukulembeza Robert Kyagulanyi Center mukweta ku video eno abakuwa katebe otuleka abakoneka chayo nja kwetaga ko akulira ebyokwerinda byo omukuru Edi Sebufu oba Edi Mutwe nako kweta ku video eno omukuru akire onawo kwetaga ko n'abalabona abali ku akuyokwenda bya president na mumbeta ku video eno mubere kubanja info tujero ba olwaliro mugenda okutambula buli kimungo mukitegedde njagala mumpitire kuno muntagingiro mukulembeza mu Robert Kyagulanyi Center oba mukyala we yaliko oba muntu yenna muli okumpi nga muliko muntangire president ajja ku video eno njala muntangire timu ye ey'obukuumi ekulwa mukulu Edi Sebufu mukulu Edi Sebufu oba gotumanyinga Edi Mutwe ane mukulu akirewo mbetaga ku video eno mutuleko bulungi nnyo wepo n'abantu abadanje president beta gambere ku video eno then tuleke tutandike bulungi nnyo nga nenna bugi simufungize kubanga njala soka kuyisawo kabya kwerinda tuleke tugende mu maaso kale ndowooza kansoke mpisewo kalamu kano kagenda kubeera kamu tuleke tugende mu maaso ne video ya leero alright mwenna abagala okutambula ogendako e Canada mu ngeri yonna esoboka kasitoba ng'otuuseeyo mbanjulira omukisa guno ogwekwetanira the International Conference on Health and Social Work the International Conference on Health and Social Work theme health and social perspective betaaga abantu bennyini abali ebweru wa Canada n'abo bennyini abali mu ggwanga lya Canada okubuuza ku nsonga zino na biki ebiddirirako conference no basemine negenda kubeera mu kibuga kye bayita Ontario Sans City egenda kubeera mu hall oba mu exhibition center eri ku address Lusanvu Don Mills Road North York on M3C 1T13 ejja kubanga sponsoringibwa GEC the Global Events Canada oyagala kutuukirira omu ku directors aba company eno oba event eno ku simu eno ya WhatsApp eri +1 647 702 2922
oba ku simu gy'okubako obutereevu eri kasaalaba 1 oba emu 437 288 9862. Conference eno seminar ejatandika mu mwezi ogw'omukaaga omwaka ogujja ejatengagera ku z'omwezi 21 ekomekezwe nga nakuzo omwezi 22 omwaka 2024. Kale na eyetaaze okubanga oiwe okubuuza ebisingawo ojja kuba ku simu ezo eno conference oba seminar egenda okubeera mu ggwanga lya Canada omwezi ogujja. Kale n'olw'ensonga eyo kati akalango kawedde tulika tugende mu maaso ne video eyandese kansuubire nti omukulembeze nga mwotaddeko kuno njala mwotagira abantu bembase bimateekeko bulungi oba kuliko MOP yenna mumuteekeko ku video eno ajjagire bulungi nnyo tuleke tugende mu maaso bulungi nnyo. Ndowooza kantandike na bulungi nnyo okusookera ddala nga sinatandika njala sooka okutwala okubaza kwange kuno eri bakomredi bannange mwenna abakola omulimu gwegumu ku social media kuno nga oli ku Twitter nkulamusizaako mwebale kukola mulimu ogw'okutambuza information mwebale nnyo mubalire ddala. Ng'oli ku TikTok ng'okola omulimu gw'enkyukakyuka nawe nkulamusizaako omwana w'obuwala n'omwana w'obulenzi. Gwe ng'oli mu WhatsApp groups eyo gye muzoganyiza abantu nawe nkulamusizaako bali mulimu ogwo abasharinga bakomentinga. Njala okubaza mwenna abakyakola live ku bwenyi bw'ekitabo ku Facebook mwenna mu ngeri yonna esoboka amanya nga menya buli lunaku mwebale nnyo mubalire ddala obutazikiza kubanga bali omanyi tusobola okuzikiza mbebaziza nnyo mubale kukola mulimu ogwo. Bwenvaawo njala okubaza mwenna abakwata video ne mugidownloadinga ne mutandika ogitema bufi ne mugipostinga ku buli social media yonna oba mugitadde ku Facebook oba mugitadde ku TikTok oba mugige mu WhatsApp groups. Omanyi bwe tuba tuli mu struggle kukyusa ensi buli muntu abeerako n'omulimu gwasobola. Waliwo abasharinga, waliwo abakomentinga, waliwo abapostinga, waliwo abatambuza information. Kati namwe basala videos ne muzipostinga ku social media platforms zammwe namwe tubaagala nnyo. Gwoba ky'osobola sala video eyo ogiteeke ku platform yo gw'osirike gisala esala obutundu ogiteekeyo osirike nga gwe mulimu gw'osobola fe aboogera abawa information naffe tugiwe ensi ejja kutya engeri gye tutambuzaamu kubanga buli muntu olina okubanga olina kyokola okutambuza struggle n'okuyimirizaawo buli kintu ekisoboka. Kale mwenna mbeebaza buli atakola omulimu ogwo abasala mu video zino abazi recordinga ku simu ng'okutta essimu n'okozesa screen recording no recordinga buli kapaati kenjogedde n'oka recordinga n'oka repostinga n'oka posting oba n'oka sharinga nawe nkobaza okubanga okola omulimu ogwo mwebale kukola omulimu ogwo temuzikiza. Kati njala kusooka kuyisaawo ekiggula luggi n'akalowoozo ka leero. Njagala omuzira kisa yenna okole kye tuyita screen recording oba osale video eno mu kiggula luggi kya leero n'akalowoozo ka leero then tulyoke tufubutuke ne video eno gye tunaakoma mumu n'amanyaayo mujja kunsiima omanyi baga nti akutwala ekiro musiima bukedde. Njagala mu recording akalowoozo ka leero n'ekiggula luggi kya leero ebisigale tufubutuke video eno munaagitemaatema gye munaazibira. Kale ndoza njala tandika bulungi olwokuba nti saagala barwesa tugende mu maaso bulungi nnyo. Naye ndowooza kale katutandike n'akalowoozo ka leero. Akalowoozo ka leero nno wano wensabira omukulembeze nga omulonde muzzukulu wa Nambi Robert Kyagulanyi Ssentamu muzzukulu wa Kayiira Gajuule Emugulu Musingo nkulamusizaako ssebo kansuubire nti oli bulungi. Njala tutwala mukisa guno okuwa akalowoozo ka leero nga kako n'abantu b'otambula nabo ogenda okwetoola eggwanga okutalaaga okuzuukusa bannayuganda okuva mu tulo okukima obuwagizi bwabwe n'okweddiza ensi yaabwe mu ngeri yonna esoboka. Akalowoozo ka leero kano njala mukasharinge njagala mukarekodinge kagenda kuva mu lugero olugamba nti okwerinda si buti ensanafu etambula egaludde. Okwerinda si buti ensanafu etambula egaludde. Kiki ekitambuza ensanafu ng'egaludde? Kubanga ebeesuubira obulabe bwonna okubanga bwe gituukako essaawa yonna. Kubanga tetwetaaga olwatta ssebo nalumanya bakubuuze nti munne gwe wakolawo ki nti akye nakola nasirika tetwagala kusirika. Newankubadde tufunamu okusoomoozebwa olw'abantu abamu bakirumira bbiri abeefuula nti bali mu struggle kumbi nabo balina bye banoonya mu byabwe. Ffe ate tekyabafaako batu batono ekyamulinga Ssalambwa lya Nsenge. Kati olwaleero mu kalowoozo ka leero ngenda kukaweereza omukulembeze wange omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu kagenda kuba ka byakwerinda. Kubanga mmanyi mugenda abamu asimbudde ekiro amugenda simbula ku makya naye njagala kusooka kuyisa obubaka buno kubanga njagala bano abasajja tubaswazi omuli Museveni, Janet Muhoozi, Kahanga, Iso Semwai, poliisi ne SFC kansuubire nti kuno ku video kwemuli. Okwerinda si buti buli munnayuganda yenna w'oli nga ntandika akalowoozo ka leero. Njala sooka kutwala obuvunaanyizibwa buno onsabe busabi sigenda kulagira nsaba busabi.
bw'omanyi ng'oli munnayuganda ng'oyagala enkyukakyuka ngenda kusaba naddala ng'oli mukulembeze ng'oli wa nkyukakyuka oli wa national platform oli wa people power kozesa ekibanja kyo kyonna ku mutimbagano wekiri okwate ekifaananyi ky'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu okiteeke ku mutimbagano gwo oteekeko obubaka buno tugudde mu lukwe nti Yoseri ne famire ye nga bakozesa ebitongole by'okwerinda baagala kutta omukulembeze omulonde w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kino kikkakata gwe alina TikTok account, alina Facebook, alina Twitter, n'abalala basala vidiyo. Ba MOP mwenna aba National Platform, mwina Twitter account, mwina Facebook, mwina TikTok account. Njagala mutandika okwawula abafere mu bantu abaddala. Obaka buno ngenda bo basaba siragira bulagizi. Bw'omanyi nti oyagala Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze agenda okyusa eggwanga. Kunoonya ekifaananyi kye kyonna w'okijja okiteeke ku mutimbagano gwo oteekeyo obubaka buno wammanga. Tugudde mu lukwe nti Yoseri tibahabula Lutabaisirwa mutano wa Kaleeke ensiire temuzizire esanga bisibiyo Museveni ne famire ye balina olukwe olw'okusanya Robert Kyagulanyi Ssentamu mu zino ennaku ezoolekedde olunaku lw'enkya ng'agenda hoyima wepo ne Mwaluwa gy'agenda okufundikira kalenda esooka. Otekeyo message eyo mbasa mwenda ba MOP abaagala enkyukakyuka munoonye ekifaananyi kya president mu kiteeko mitimbagano gyammwe muteekeko obubaka tugudde mu lukwe nti Museveni ne famire n'ebitongole by'okwerinda baagala kutta Robert Kyagulanyi Ssentamu mu tuwa gy'agendako mu bitundu by'ehoyima ne mu Arua era nga ebisinga obungi kambi bawe mu kalowoozo kaaliro tuke tugende mu maaso. Omuntu yenna nga mukulembeze wa National Platform bw'atakola post eno ku platform ye yonna manya nti bamu ku nkwezenge ezaagala okutta oba Robert Kyagulanyi Ssentamu afe. Kale tugenze mu maaso. Sebo omukulembeze wange omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulamusizza nnyo kansule nti oli bulungi. Mu kalowoozo kaaliro kano nti okwerinda sibuti ensanafu etambula egaludde. Ntumiddwa butereevu eri ezimu ku mpuuna balungu zange nkutegeeze nti munnange okwerinda sibuti ensanafu etambula egaludde. Bantumye nkutegeeze nti embulire tefa yonna nti munnange newankubadde nti empewo z'abajjajjaabo zikutambulirako ate nga neddunda namugereka Katonda naye waali nera tugamba nti balembera nga nembiro kwotadde. Sebo mukulembeze ngenda kukusaba nti waliwo enteekateeka enneekusifu nti omukulu Yoseri ne famire ye ennaku zino badde batuula nga bateesa buti bagenda okumaliriza era nga ne wiiki ewedde najja wano nenjogera ebigambo nga mbategeeza nti omukulu gwe bayita Kahanga Muhanga ne famire ye eyakulwa Museveni bateekateeka buti bagenda okujjawo nga bateekateeka okuseetinga akabenje akategeke bw'onooba nga oyolekera hoyima oba mu Arua nga bagenda kukozesa emmotoka ez'abantu ba bulijjo nga ziri mu bika bya loole. So nno ngenda kukosa omukulembeze wange omukulembeze wange omulonde sebo mwegendereze envuga gye muvuga naddala mu makoona oba mu junction wonna nti omuntu asobola okuva eri n'ayingira mu convoy ng'atagetinze ggwe kennyini emmotoka yo n'asobola okuba nga asaanyaawo abamu ku bo naye ng'akabenje akasinga obungi bakategekedde ggwe ng'era obubenje buno babutegese bw'oba nga oyolekedde hoyima ne bw'oba nga ova hoyima ng'oyolekedde mu Arua. So njagadde nkutegeeze bansabye nkutegeeze nti tegeeza omukulembeze omulonde tukyamwagala n'okusinga bw'alowooza nti era tumutegeeze nti bwe twogerera essaawa zino ekitongole ekya Internal Security Organization ne SFC already basindise dda kye tuyita advanced team ez'abambega n'abatujju abagenda okuba nga batega boom ku bitundu ebimu waanaaba nti zisobole okuba nga zitta abantu sinakindi naye zimuttiremu naye ng'ekikulu kya byonna bantegeeza nkutegeeze nti accident enteeketeeke zo zamazidde okukolebwa era bw'onooba nga ogenda mu bitundu ebyo bakusabye nti munnange okwerinda sibuti tebamanyi nti emmotoka y'amafuta tebamanyi mafuta motoka sente tebamanyi mafuta bungi ki emmotoka eri geenywa eya amadikka. Baŋŋambye nkusabe nti muganda wange emmotoka eno enjolo yaffe ey'olutabaalo zino ennaku zino trip ebbiri zesigaddeyo eya Arua n'eya Hoima emmotoka eyo giwummuze okozese emmotoka ya amadikka gy'oba otambuliramu okwerinda sibuti eno emmotoka eyaffe luba luseewa enjeru sooka ogyerekereze otambulye mu amadikka ogende mu lugendo bulungi nnyo olyokodde naye nga enteekateeka eri nti bakutegekedde obubenje obutegeke nga bagenda kukozesa emmotoka ez'obwannannyini ez'ekika kya loole nga bakutege obubenje buno kubanga tomanya mu trailer eno mulimu abantu betutamanyi nti tebalina ffene ng'ate
beba informant ababulira abantu bano tutuuse wano tuli ku speed bweti kati musobola okukola ekintu kino kyolekedde mu katambi ke nazanyo olunaku lwokusatu mu mwadde omukulu eyabadde alina pisto ngera ali kumpi nnyo meters nga 30 yabadde ng'asobola okutuusaako obulabe era njagala okubaza nnyo abaana ababadde okumpi ab'eyokwenda basobodde okuba nti beexposing omuntu ono okuba nti ensi yamutegedde nti yabadde ayagala kusanyawo pulezidenti kale n'omukulembeze jjala kutegeeza nti ekibinja kye nayogerako ekya Muhoozi Kanyerugaba eky'abasajja abatugi batendeka bafuluma nga bayina ebibaluka n'emmundu kye kimu ku kibinja kwabo omusajja gwe mwalabyeko yabadde akutte ka basitoola ng'ayagala kakusongamu kukuba masasi kye kimu kwabo abali mu lukwe olwo so omukulembeze njala kutegeeza abasajja n'abakazi abakwagala bakugambye nti emmotoka ey'enzirugavu gy'oba otambuliramu ku ttuwa zino ebbiri ezisigadde eno luba luseewa enjeru gyerekereze naye nga envuga n'entambula yonna mwegendereze mu makoona wepo ne mu junction ezisinga obungi kubanga abantu bonna betutambula nabo tetumanyi nti emitima gyabwe gyegimu oba giri kuffe oba tegiri kuffe kubanga tukimanyi nti abaliwo enku bangi kubanga ne Yesu Kristo bamulyamu olukwe kale bansabye nkutegeeze nti tambulya mu amadikaayo naye abavuga n'abakwerekera babere begendereza nnyo mu nvuga n'okwekennenya amakoona kubanga kitegeezeddwako nti already ISO ne SFC basindise dda kye tuyita advanced team ez'abatujju basobole okubanga bakulondola wonna wonooba era mu kufundikira bansabye kutegeeze nti singa abakulembeze abamu b'otambula nabo babadde serious nnyo bandibadde babuuza dda parliament gye bakiika nti abaaye tuwulira envuuvuumo ku social media n'okubuulira mu gavumenti nga babyogera nti waliwo abatujja baagala okutuusaako obulabe naye naye tebayiwadde mmemba parliament ow'ekitundu asobole okuyimirira busimbaalaala n'ayimirira mu parliament n'agibuuza baani abalina enteekateeka eyagala okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu teriwadde mmemba parliament kabere kansala yali akisinyizaako ku mukutu gwe wadde ku parliament ku setteeserezo ayogere nti owaayi tuwulira oluvuuvuumo ne mu mawulire wepo ne mu byokwerinda nga bagamba nti Kyagulanyi Ssentamu tetugenda mukkiriza kutambula kubanga obulabe bungi obumulekedde kino nja kikutegeeza omukulembeze nkutegeeze nti okwerinda si buti nsuubira nti kuzimu ku ngende zaade zisembayo ku ssaawa esembayo ng'ofuluma makaago poliisi kennyini yakuwerekereza ekiwandiiko ekikulabula obutafuluma mu kubanga tebalina security yo naye ekyo mu nnimi zaffe ez'ebyokwerinda kye tuyita emboozi entegeke nga bo singa abaawo ekikutuukako babajjeemu nti baba bakutegeezezza wano wembuwuliriza poliisi nabyo bokwerinda otandika otya okuweereza omuntu ekiwandiiko ekimulabula nti tafulume ewuwe kubanga gy'alaga tebalina bukuumi bugenda mumukuuma ng'ate okimuweereza ku ssaawa ng'ebula eddakiika 10 afulume agende bwekitegeeza mmwe kennyini mwadde mumanyi obulabe mwadde butese mu kkubo nti bw'abanga bumutuuseeko ekyo kye mujja okukozesa mu public oba mu kooti okulaga nti omuntu ono mwamulabula naye nga mwamulabulisa ku ki era ani yabawa information kale omukulembeze wange njagadde okutegeeza ekigambo ekyo ng'obudde bukyali otegere bulungi nnyo olw'ensonga nti okwerinda si buti ensanafu etambula egaludde kekabadde akalowoozo kaalyo katugenze ku kiggula luggi ekiggula luggi kya leero kigenda kubeera kikaawufumukko engeri gye tuli mu program ebimuli mu Bulange Mmengo njagala mumpulirize bulungi nnyo njala tubeere basajja n'abakazi abali kyalinamu empeka emera nsooke mbazeeyo kemabega ebyafaayo bingi nnyo ebiri ku ggwanga Uganda nenjala sooka bajjukiza nti Uganda ensi eyeetongodde eri ku ssemazinga Africa erina obwakabaka obw'enjawulo n'ebitundu eby'enjawulo ebisangibwa mu ggwanga Uganda buli kitundu kiyina ebizibu byakyo naye ebitundu ebisinga tebiina boogera nsonga za bitundu ebyo kati mu kiggula luggi kya leero njagala obategereza buli omuggula amatu owulirize bulungi era mu kiggula luggi kya leero ennaku z'omwezi 10 mwezi ogw'omwenda mwaka 2023 ngenda kijja mu lugero olugamba nti obutamanya tebukuggisaako musango obutamanya tebukuggisaako musango mu kiggula luggi kya leero bangi mbalaba ku social media kuno bassebo ne bannyabo nga mbategeeza nti obutamanya tebukuggisaako musango lwaki tebukuggisaako musango gwe munnange oddeeyo n'otandika okwogera ebijijinike naye nga tomanyi lwaki obyogera tukimanyi bulungi nnyo nti Museveni akozesa nnyo emikutu mingi nnyo
n'emitendera mingi nnyo okusiriwaza n'okubuguyaza abantu okubalowooza nti yasinga okutegera mu Uganda. Ndabye abantu bangi nnyo olw'okuba nti bafunye akatego nga muzzukulu wa Buganda alambula Uganda yonna okugyetola ate bwe kyatuuse ku butaka bwabwe Luweero munnange ne kibula asala. Ebigambo bye yayogedde ng'ali mu lukuŋŋaana ng'ayogera ne bazzukulu banne mu bitundu by'e Luweero byayigudde bangi amatama era tebyabalese kye kimu. Era nno abayina endowooza ennafu ebabazisa obugina bw'envunza nkiddamu. Ebigambo muzzukulu wa Buganda byayogedde ng'abyogera eri bazzukulu banne ng'asinzidde mutima ku ttaka lya bajjajjaabwe gye baalwanira mu bitundu by'e Luweero. Yayogedde ebigambo ne biyigula ettama abamu ku bawumbatuutu abasajja n'abakazi abalowooza olw'okutaano ate akawungeezi nga luggwako tuyingire olw'omukaaga. Olw'okuba nti amagezi balina matono baasigaza gabala bugina munnange batandise okwogera ebigambo bino. Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo byayogedde byali bya busosoze. Naye njagala kugamba munnange obuteebuuza butambuza amazzi ekiro ate okutegeera si tteeka. Okutegeera si tteeka kubanga singa ffenna twali tutegeera singa teri ayamba munne. Kale njagala kutegeeza buli kitundu kiyina omuntu asobola okyogerera ebizibu byakyo. Ebizibu Robert Kyagulanyi ebyogedde nga bya Buganda kubanga abyogedde abimanyi. Olw'okuba nti mwawulidde nga message yabadde enkambumukko ng'ate teri muntu mulala yenna asobola gyogera mwabamu mwasobodde okuba nti mwaggadde amatu ne musobola okuba nga mukyusa ebigambo bino. Kati muno baka njala bugende eri enkweze ng'ezeefula tizimanyi ng'ate tezimanye. Tugenze bwe tuti munnange buli kitundu kya Uganda kirina ebizibu byakyo. Ate kyandibadde kirungi nnyo buli kitundu ne kibaako n'omuntu akyogerera ensonga zaakyo. Gw'olowooza lwaki abawumbatuutu abatoletoole abalina endowooza ebabazisa obugina bwe bawulidde obubaka bwa Kyagulanyi ng'ayogera eri bazzukulu banne aba Buganda bakijjeemu nti okwo kusosola mawanga. Tolabanga endowooza ya munguuba nnyo munnange. Kati njala bategeeza nga bwe luli lwala mu nnyindo nti buli muntu limukakatako oddwekuula. Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yatalaze eggwanga lyonna buli kitundu kya ggwanga yakiwadde obubaka bwakyo. Naye bwe yatuuse okwabo okubutako kuba bwe yayogedde ensonga zino munnange abalina endowooza ennafu bajjeemu nti asosola mu mawanga. Wembuuliza mwadde mwagala ayogera ensonga ki ng'ali mu Buganda? Era lwaki kibaloosa nti omuntu bw'ayogera Oluganda n'ayogerera mu Buganda abeera musosoze? Kyensooka obbabuuza. Kale nno munnange njala bategeeza abawewufu b'endowooza nti munnange oba tomanyi sirika kubanga asirise teyejjusa. Gwe gy'okoma okwasambirira ng'akagiga akakalu ku mudaala akanyoka k'enswera munnange ensi eba ekutenda nti munnange oli mwasamu naye ng'ene ebikwasamiza tosobola bitegeera. Olula tokayirirwa nga by'otalidde kubanga ensonga zeyogedde munnange zirabika ng'owejjanga abika olw'ensonga nti ebigo byeyogedde birabikako era buli yebigambye teri yeemulugunyiza okuggyako mu abalina endowooza enfu. Kyagulanyi okwogera ku nsonga z'abazzukulu ba Buganda okwogera ku nsonga za Buganda tikimenya tteeka era tekirina bwe kimenya ggumba kubanga tujja kijjukira nti buli kitundu ekya Buganda kirina ebizibu byakyo. Buli kitundu kyonna ekya Uganda kirina ebizibu byakyo. Naye ani ayogerera ebitundu ebyo? Kati mujja kufuna buli muntu asobola okwogera ekitundu ekyo. Naye mbajjukiza nti buli muntu alina ebizibu bye ate buli munnayuganda alina ebizibu bye. Gwe bwoddira Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogedde ebizibu bya Buganda nga byogerera mu Buganda gwe ne Buganda nti asosola. Munnange genda weebuuze ku bajjajjaabo gye bakoza nze okuba nga weetaaga endaga luse bakunoonyerezeeko entegeera y'obova mu famire eyo. Ebigambo byayogedde byadde bigumu nnyo ng'abantu abasinga obungi badde tebaagala biwulira nga mulimu neyo seeri naye byadde ebituufu by'okwogera. Kati mu bigambo bye yayogedde yabategeezezza nti ekimala kimala bajjajjaffe baalita Museveni nga talina kyalina era kyekiseera abazzukulu abaasigala bazzeeyo Museveni Buganda esobole okufuna ki emirembe. Tajja kukkiriza Sserwajja okwota okusinga bajjajjaffe ntannama batandika otumanyira ku bajjajjaffe ettaka lye baalekawo okulwana entalo zino bo nga beefudde abatagambwako. Ebigambo bino byeyogedde munnange byatinkudde abantu abalina endowooza entono ne balowooza munnange asosola mu mawanga. Si kusosola mu mawanga bwe tuba tuyimiridde busimbaalaala ng'omuti gw'essimu buli ggwanga lyogera wa gye lisibuka si bwe kiri. Omutumba waavu n'oyo alina endowooza ensiiwuufu omubuuzanga ng'ayogera ebigambo ebyo munnange gw'osibuka ludda wa era ovaawo ensibuko yo. Bw'atakuddamu wa gy'asibuka kiba kitegeeza nti y'omu ku nkwezenge ezajja okuwamba ensi nga tezirina nsibuko. Abo nno be tuyita bakitengejja ku mazzi kubanga tebalina mirandira ne bw'ojja okwatako bukwasi ng'oteeka ebbali. Gwe kyalumye ng'awulira nti Kyagulanyi obubaka bwe yawadde ng'ali eruweeru bwamulumye tobuuza gy'ava
bebo abawofu bendowooza bwe bubaka obutuufu byabawadde so nno mu kigula lugi kya leero njala bategeeza nti gwawulya ng'ebigo byayogedde nga byafuuse bya busosoze gwe musosoze asookera ddala kubanga simanyi lwaki omuntu omuyisiraamu ate bw'ayita gye basalira muzzukulu wa Dawudi n'atandika okuyombera ng'akimanyi bulungi nnyo nti ebasalira muzzukulu wa Dawudi ne kimuyombesa kitegeeza nti yaba aliko ekizibu kyekibadde ekigula lugi kya leero vidiyo entuufu etandise. Tutandise tutya anti tuli mu program ey'Uni Blind Mengo katutandike bwe tuti kansubira nti Wasanja Kalolo Charles Peter Mayiga Saalonga Mulengejja otuuse munnange ennaku z'omubbizi ba40 era zimala ne zikendera ne zituuka we zirina okulaga ennaku zino oli mu kwetega amawulire ekitabangako ku Katikkiro yenna yali abadde mu Bwakabaka bwa Buganda oyogera okinnambuka amagulu gasudde wenna otulaga nga bwe wakula naye ekyo si ekikulu kiri nti eno ensi wagisanga etambula togenda girekawo enteekateeka ye ey'okutambula nagitegeddeko era njala kusaba okuloopera bannabuganda mwenna ne Ssaabasajja Kabaka nkulume kutu nkutegeeza ensonga zino wammanga omukulu ono yajja asooba ng'ekkovu essiba akabugo okuyingira Buganda kati n'atulaga nti n'essonko yali ejjako atulagira ddala obwerere bwe Wetwogerera essaawa zino waliwo enteekateeka nnamutaayika Wasanja Kalolo Charles Peter Mayiga yatandise okukola okutandika okukuŋŋaanya amajeege agagenda omulwanira entalo mu by'obufuzi ng'abizannya era muno mwe yasookedde okuyita amajeege gonna ag'ensowole ez'abavubuka bonna bankoba za mbogo ng'era bagenda kutuula ku kisubi ku ssomero lya kisubi okutandika okukola enteekateeka ey'okuba nti balwana entalo ze nga singa wabaawo ekiba kituusewo essaawa yonna era njala tegeeza mwenna bwe bayita abeeyita bankoba za mbogo mwenna abaawumula n'abaavaawo nammwe mwenna abeefudde nti muli bakitalo nti babakozesa entalo ze mutajja kusobola kubanga Buganda ekyalina entalo nnyingi ez'okumanya omukulu ono mu kwebuzaabuza ng'Afukaana batalira mukwatira nsawo wetwogerera essaawa nabage nti alina enteekateeka egenda okulambula eggulumambuka ga Uganda eno jajjo sinkana muli wenkwe munne gwe tuyita Nobert Mawobe oba Nobert Mawo ng'akozesa era ayita mu kibiina kya nkoba za mbogo kino kijja kuba ennaku z'omwezi 13 paka n'okumwezi 15 omwezi ogw'ekumi nga n'okugenda omutwalo gumu era ng'agenda kuba ayita mu kibiina kye kimu okubanga atandika okugenda okukola tuwa ye gye nabagambako kemabega eno tuwa yennyini omwami ono gy'aliko era njala bategeeza nti omwami ono ebintu bingi nnyo olw'ensonga nti mu kwebuzaabuza tali yamukwatira nsawo njala tugenda empola nsaba okuluma kutuuka Ssaabasajja Kabaka n'Abaganda mwenna abalangira n'abambejja basava ne bannaavo bategeeza nti mu by'obufuzi ne mu nteekateeka ennambulukufu mu Buganda bw'oba teweegendereza nnyo era nga tewalya mutwe gwakasulubbana ebigambo bye twogera oyinza obutabitegeera naye ojja bbirabako nga mmaze okutuuka kati omuzannyo guno guvudde kwanjula gutandise oba kavudde kanku kwanjula katandise kale njala tegeeza n'okusaba okuluma kutuuka Ssaabasajja Kabaka omutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka bajjajjaffe abakulu b'ebika munnange abatindiga eggendo okulaba Yoseriti bahabula otabasula omutano wa kale ekyensere temuzidde ensanga bisibe nannyini kaabuyonjo etambula nga bagenda amusabe ensimbi oba obuuma basobole okufuna wa webegeka oluba gy'obeera nti obutaka bwe babawa bwe baba tebasobola kwekawo oluba njagadde obbabikira ng'obudde bukyali mwenna abataka bajjajjaffe abaagenda omwali ensowole n'abo abatini nnyo abaali ab'ensonga nti mwina kye mutamanyi babazannya buteba yeruwa wetwogerera essaawa zino kambabikire mmwe bajjajjaffe abatamanyi nti omutamanya ŋŋamba oba omuzze obuzze tasobola kwagala gwe kaasanga oba kaawo kadda ensonga lwaki mukozesebwa okutuuka kwenessa okuba nti muweebuulwa kubanga omululu muyina mungi nnyo ne mutamanya nti ate omululu waliwo abaagubasookamu era gwabalemesa okuwangala ku nsi nabo ne bafa Buteba Museveni gye bazanye yeruwa yiino
mwenna bajjajjaffe abika abagenda okusinkana Yoseri mwali 17 mu namba n'abalaba mugezaako nnyo okuteeka mu lukuŋŋaana luno njala bategeeza nti okalyadda kaddadda envunyo girira mu katiko nayo neekulinda mu ssanduuke neekubwebwena. Njala tegeeza Obuganda nti essaawa yonna gye bujjako katono mwalitandika okuwulira ng'embuga eza Buganda oba ez'abajjajjaffe abataka ab'ebika abakulu gye basibuka oba gye balina okutuula mujja kuwulira ng'etandise okubeerayo emiroboli ku ttaka eryo nga waliyo abalikaanira nga bazze n'ebyapa ebituufu nga bagenda okulutwala ettaka eryo. Kiki ekigenda okuva mu ekyo? Enteekateeka yiino Yoseri alinga sitaani akuweesa omukono ogwa kkono bw'amala n'akuggisaako ogwa ddyo. Kale mwe abataka bagenda okusinkana Yoseri munnaye temwamanya nti omusajja yabazannya oba yabateba atya. Bwe twogerera essaawa zino bwe mwavaayo ne batuuza miitingi yaabwe nga bo abalina mission enneekusifu ne bagamba oke bano abataka ba Buganda oba batuufu oba si batuufu kirabika baagala nnyo okukavula amagi okusinga ate omuwula gwe basobola okwerunda ne muvaamu amagi mangi. Kale naffe katubawe eggi lino basobole oddirya ate ffe tugende n'omunyonyi ogubiika amagi gano. Bwe mwavaayo muti ng'amaze okubagulira kempita akawugiro k'ettaka mu bwenyi bwa Bulange Mmengo ne musagambiza nga bakimezezza okw'omusana temwamanya pulaani ya Museveni gye yali alina yeeruwa. Oluvannyuma Yoseri yayita abantu bano wammanga Nabbosa Ssebuggwaawo minisita wa tekinologi n'ayita minisita we ow'ettaka Munyalwanda munne Sam Mayanja n'ayita Munyalwanda munne Judith Nabakooba n'ayita Munyalwanda munne Kalekeezi Kayihura ye kennyini Yoseri mu miitingi eno yagirimu wepo n'omusajja Kiriwa Kiwanuka muzzukulu wa Jjolejjo Kiwanuka ne batuula mu miitingi bateese butya bwe bagenda okufunamu mu kintu kino kye baakola kyekiriwa. Wetwogerera essaawa zino mwena bajjajjaffe abaagenda ne mukima oba ne mugenda nti mwagenda kuyigga nze ngamba mwayigga bubi kubanga mwawaayo kinene nnyo. Obutaka bwammwe bwonna buli yagendayo baabufulumizzaako dda ekyapa wadde oba wasigaddewo acres mmeka kebeere fuuti 10 ku 10 ebyapa bino byafulumye dda era nga mujja kuba muli awo nga batamanya ŋŋamba bazze nga batwala embuga zammwe ng'ate mujja kudduka za mbwa mudde wa Yoseri mutandika omukaabira nti owaaye tubadde twakava eno ate ettaka lyaffe ku butaka gye tuva buli mutaka yenna ettaka kuliko abatamanya ŋŋamba abalitwala. Mu kudduka kipayopayo nga n'emiteganswera mugisibidde mu kiwato Yoseri ajja bategeeza ekigambo kimu nti ate mufaayo be bantu be nnina mu state bamafiya nange mbatya naye abaffe nabagulira ettaka ku Bulange Mmengo liri mu lyesonyiwe kubanga nange abazze odditwala sibategeera wabula mugende mukolebe naye mulina okukola ku kawugiro k'ettaka ke nabagulira ak'obutundutundu bwa eka 2 n'obutaka obugwamu liri mu lyesonyiwe kubanga nange abo mbatya. Ndowooza muwulidde bulungi nnyo ke kakodyo akaliwo akapya. Kale mwenna abataka abaagenda muyogeyoge munnange temwategeera nti muzannya ne Sserwajja Okoota eyabakubye buteba ate nenywa mujja kiwudda nja kuba ndi wano nga mutandise okuwulira nti ekika kyekiti ku butaka gw'ekika kyagindi nti ye ettaka ddyo batamanya nga babazira ebyapa ddyo baalitutte olw'ensonga nti bano bennyini bensomye be bakafulu mu kukyusa n'okubba ettaka lyonna we baba balisanze okwetoola eggwanga Uganda. Kale bajjajjaffe abeka abataka mbatumiddeko nnyo ekyo tuyita okulya eggi ne weesubya omunyonyi. Kale nno mujja kifuuwa nga mukizza munda ng'ate obudde bubagenzeeko. Ndowooza mumpulidde bulungi nnyo oyo gwe bayita Omunyalwanda wa Kabano supa tali kwagalako ne bw'oli bw'okoze otya. Mukitegedde bulungi nnyo kati naawe nvuddewo njala tugende ku vidiyo endala. Abataka bangi baatuuzizzaako bazzukulu bwabwe ne bongera ebigambo bikikinike ne balaga nti bo tebaakola kibi nnyo ogenda okusaka naye osaka waani. Mu buwangwa nabagamba obwaffe obwa Buganda nti omutaka tasaka basakira musakire ate omutaka asaka wa mutaka munne. Nabagamba nti Yoseri talifuuka mutaka wa Buganda ate taliba kubanga Sserwajja Okoota.
ne tugenza okuli bige mwogera nga basajja bakulu mwenna mukulembeza nnyo ekigambo kye bayita ensimbi. Ensimbi zigenda basula ewabi kubanga ensimbi tekoma. Ensimbi namba ezibali bwalina n'atalina azirowoozaako obungi bw'anaafuna oba obutono bw'anaaba afunye. Kati gwe bw'olowooza nti gwe ensimbi wagenza okusaka ne bakuwa ensimbi. Njala bazanyiro ka video kano kamu kokka tulyoke tusinzire ku video yale muleke muwulira abataka kye boogera. Wulira ono mu ku bataka. Abamu bagisanyukira abalala ne banyinkaaza. Njagala okwogera n'eddoboozi eddene nti abataka tebayambala kkala ya ye. Era abataka tebeetaba mu byabufuzi. Ekyo njagala abaweewo mubeere nga mukimanyi. Naye mu mbeera ey'ensi nga bw'etambula, abataka abali mu myaka gy'endimu n'abasingawo katono bwe bajja mu lukiiko balabawo okusoomoozebwa ebimu bya munda nyosobola kubyogera kubanga muli basukulu. Naye okusoomoozebwa kwe twasanga ng'ate tulaba nga osiwe nalina okubeera mu mbeera ey'ensi nga bw'etambula. Era butonotono olukiiko olw'abataka ndowooza lwe lumu otayinza kugamba nti abataka awo basanga tebulinaawo. Naye nga te kanisa eyita okutandika wano bwe mukusanganga ez'abalokole ennaku 3 nga bazimbyewo ekizimbe olwakola ki wobasanga. Mu mbeera eyo twalowooza twetaaga tufune ekifo tusobola okuteeka embeera ey'enkulaakulana. Bajjajja babeere nga temukyabawa kkooti nkadde. Okulaba nga kiruma nnyo okubanga omutaka kijju kuga jjajja ninayo ebikooti byange ebyakusiiwuuka. Twalaba nga twetaaga ekifo we tusobola okubeera nga tukolera enkulaakulana. Entonotono endala tuzikole mu bika byaffe ne tubeerewo n'enkulaakulana ezitugatta. Twalowooza mu kusonda ensimbi nga tukozesa mu abazukulu ab'empeewo n'ab'eŋŋonge n'abamuzi. Mu mbeera eyo twafuna ekifo Mukama n'atusaasira nga kiri kumpi ne Bulangaawo kyayiika 2 n'ekitundu. Naye obuzibu twakisanga nga kiri ku ssente nnyingi nnyo. Kya obukadde bwa $2 n'ekitundu. Naye twateebereza bwe tulisondera obuwumbi 9 n'obukadde 7 nga tubujjamu nga kizibu. Twalowooza kugwa amakubo kimwe tuyinza okujja ssente nga twebuuza. Naye ne wabaayo omukulu omu eyatugamba nti waliyo omugagaazi. Agambye omutaka kijje ow'empeewo y'omu ku abo abaagenda nti bwe twagenda kukima nsimbi tetwayambala mijoozi gya kyenvu era tetuli mu byabufuzi. Naye twafuna ettaka eryo ng'ettaka lyetaagisa obukadde $2. Ne wabaawo omuntu abagamba nti omugagga mukola ki? Omugagga mulina. Kati jjajja kijje ne banno njala kubuuza ekibuuzo kimu. Omugagga mulina. Mwawaayo ki? Mu kukyusaganya emikono mwawaayo kyobba obukadde $2. Abazzukulu b'emyaka gino nno munne tubuuza ebibuuzo bajjajja. Ate na sina kindi. Abazzukulu abamu singa banaavayo gye bali nga bategedde ensonga zino bajjajja bajja batwala nga nnabu gisimufumbize. Jjajja kijje ow'empeewo ne bakulu bannammwe abakulu b'ebika twagala babuuza omugagga gwe mwagenda okuggyako obukadde $2 mwamuwa musingo ki? Kebere ttoya mu Kampala wakati ogenda okwetaawuluza osasula ekinusu osasulayo ekinusu eky'olukumi oba siringisa 2,000 ku bintu 2. Kati mmwe bajjajjaffe abaagenda Museveni mwamuwa ki in return oba in exchange obba obukadde $2?
nga ne bwo genze ko la mitwalo 10 bakusaba endaga muntu bwo genze ko wala kakade bagamba leta property yo ngotadde konti ntunze mu million billions za dollars mwafuna mwawayo ki in exchange mu kukyusa mwawayo ki Goloza Museveni musiru nnyo okwata obuwumbi 9 n'obusente obugwamu azikwata aziwemmwe nga temwena kimugenda funa talina kyagenda kufunamu kyekiri kyensooso bagamba nti baba kubabazanya buteba babeesa bakubi buteba mugenda kulya nga amataka gonna kubijja ku nsibuko z'ebika mwe mwagenda lyonna ettaka kuliko abalikira eyiminga mwali ejji ne mwesubyo omunyonyi mukawaida mbo mukawakati lwa akalala babalwanyisa entalo okulwanyisa Ssaabasajja Kabaka kubanga era mulino kikola kino nkirayirira buli jjajjaffe omutaka w'ekika yagenda wa Museveni olina olutalo lw'okulwana ng'olumba Buganda obanga olumba Ssaabasajja Kabaka mugenda firo mataka g'ebika byammwe mulina okulwana olutalo lwa Museveni nga mulwanyisa Ssaabasajja Kabaka nga mulwanyisa n'Obuganda amanya gayinza Lumbuye kana katambi bajja kajjayo nga byenjogedde bituuseewo Museveni CUN si International Monetary Fund atina ye ne UN ebera n'okwakuza lwaki ekuwa ssente International Monetary Fund eyina okwakuza lwaki ekuwa ssente era kubeerako gundi kubeerako percentage oba interest gy'olina okuzza World Bank kuwa ssente ebeerako ne interest gy'olina okuzza kati bajjajjaffe abataka b'ebika mwawaayo musingo ki temwamanya mbaganjira ettaka ly'ebika gye mwenna bagenda ettaka ligenda kuba n'ebyapa byafulumye emilitaani buli obuwumbi omwenda naye mugenda bagenda bakozesa okuvanga gy'okukola statement ezirumba Ssaabasajja Kabaka sina kindi okubatuuza mu nkuŋŋaana ezikimpatiira mutandika okulumba Ssaabasajja Kabaka n'okutandika okulogoota nange eyalogeddwa musanji we nti Ssaabasajja Kabaka twagala mujja mu bwesige ekyo mukyogeranga muli Nairobi oba Dar es Salaam nga mukutte passport zammwe nga mulinamu ne visa Nchiddamu ndi muzzukulu w'amazige muyenje mbusiro bajjajjaffe Museveni ensobi gy'agenda bakozesa nti mujja mu Ssaabasajja Kabaka obwesige oba mu mulumba mukyogera mulina passport zammwe ate nga muli Nairobi oba muli Dar es Salaam nga ne passport zammwe ziri mu visa so si ku ttaka lya Buganda kubanga bagenda kibagamba okikole ekyo kyo mukimanye ndi muzzukulu w'amazige muyenje mbusiro bino nze mbyogera yo siritagaba ssente nga talina kyabala mukitegedde bulungi naye mubyogeranga muli Nairobi ku Kenyatta International Airport oba Dar es Salaam nga ne passport zammwe ziri mu visa mubyogeranga muli mubira tembyogeranga muli ku ttaka lya Buganda omutaka kijja owulidde ssebo sente teziggwayo eyakuzala yafaanoonya ssente neyazaala jjajjawo neyafaanoonya ssente naawe okyazinoonya kati bumanga muli bangalo bunani ate mu nseene ekyukakyuka nga Buganda terina buyinza abataka mulina okubeera nga mukola muli practical muve mu kubeera bangalo bunani mulina abaana mulina family obuweereza bw'okukulembera ekika bubeera buweereza bwa nsikira bwa Musaayi ogwo si mulimu that is not an occupation no okubeera omukulu w'ekika si mulimu buweereza mumpulidde bajjajjaffe okulira ekika mu Buganda si mulimu kubanga togukolera bbaluwa yakusaba mulimu njagala ndagayo jjajjaffe w'ekika ayina ebbaluwa eyasaba ng'ogenda kufuuka omukulu w'ekika njagala ndagayo application gye wakola when you are applying for a job of being a clan leader in Buganda and produce the appointment letter gye baabawa nga musayininga ne bobwadde omulimu okuddukanya ebika by'Abaganda okukulembera bazzukulu bammwe teriyo kati engeri okukulembera bazzukulu bammwe gwe gutali mulimu bajjajjaffe mugende munoonye emirimu mukole obuweereza mba temubusobola mubulekeewo
kubanga tukimanyi enkola ya Museveni bwetyo bweri awo tuvuddewo tetugenda sigenda kwongera kwa video kalala njala tugende tulage ensinga bwetambula Ssaabasajja Kabaka era nsaba okuluma kutu n'okutegeeza nti wotwogerere essaawa zino embuga ey'ekiranga bwe nagikutegeeza abatamanya ngamba Mayiga n'akabinja ke wotwogerere bamaze bagitunzeeko ekitundu ekisinga obunene ettengetenge ddene era bagenda teekawo ssundiro ly'amafuta nga ndowooza n'ebipayipu oba n'ebitanki binene byagenzeemu neera mukooli erimu nsaba okukubikira Ssaabasajja Kabaka oba okutegeeza nti gusinze ennyanja y'abajjajjaabo era ennyanja gye wasikira eri mu ndeeba eri mu mbeera mbi era eyungula ezziga nga kino kiswaze n'okuswaza giyita ennyanja ya Kabaka simanyi ssaawa zino wa gy'oli mbadde nkusaba obubeko olubu lw'ekigere ku kayanja kano ojja kuyungula ezziga bweti weefaanana Bannaya akayanja kafuuse ekirala abe bano abatuuze baffe bajjajja bbaamu abakola akayanja ne bapeetero ebyo bye kanjiddemu katono Bannaya akayanja kafuuse ekirala abe bano abatuuze baffe bajjajja bbaamu abakola akayanja ne bapeetero ebyo bye gusinze Ssaabasajja Kabaka okuba nti ennyanja y'abajjajjaabo we twogerera ndowooza bwe babulamu osigazzaako ebitundu 3 ku buli 100 ebitundu 7 emaze okutokomoka okwonooneka so nga ate ennyanja eyo Bassekabaka baagikozesanga ekifo ekyokulabirako mu ntambula zaabwe okweyunanga okutambula amangu okgenda ku nnyanja Nalubaale weppo n'okuwummulirako naye wetwogerera ennyanja eno esanziddwawo ng'amaaso gaayo amabeere gaayo n'emimwa gyayo weppo n'ebigere yali ebissa yonna kuzimbiddwako amafakitole amakalina na buli kimu mukoka nga bw'ava yonna okwetoolola Lubaga bw'ayingira akayanja kano konna n'akasaanyaawo bwe buba bulamu bwa muntu esigaddeko ebitundu 3 ku buli 100 okusaanyizibwawo kubanga yonna gye yali essiza n'ensula ezaali zigiwa amazzi zonna zaasaanyizibwawo naye ng'omulimu guno abasajja batudde emmenga abafutubbadde ku Bwakabaka ekintu kino bakinamu omukono gw'amaanyi nga basaanya buli kimu ekikwata ku nnono n'obuwangwa butera Ssaabasajja Kabaka asobola okuloopera nti omu ku baana b'abannyoko ayitibwa Saava gwensiba nkuloopera lunye ng'ono yakwasaganya butyo okuuma olubiri olw'emmengo olwa Ssekabaka Muteesa nti ono mutabani w'abannyoko agufudde mugano ogw'okuba nti emiti gyonna egy'ennono n'emiti gyonna egirongoosa empewo mu lubiri olw'emmengo gyonna gisinga obungi agisaanyizaawo ng'agisalamu enku zaatwala mu masomero ge weppo n'okuguza abo abayiisa emigaati naye nkusaba otuma abantu batandike okulambula olubiri bakuwa ekifaananyi kikadde emiti egyali mu lubiri nakati emiti egirimu kubanga onna yeefuddemmo mu kusaanyaawo obutonde bw'ensi naddala obusangibwa mu lubiri emmengo olw'ensonga nti amanyi teri amukuba mukono ye mukuumi ali mu lubiri olwo ng'era bw'omanyi tugenze mu maaso era Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuwaabira n'okuluma kuto okutegeeza nti omusajja omuyindi muzungu nga bwe nakulaga Sande ewedde bwali mu kwonoona ennyanja Nalubaale ng'aluubirira butya bw'atuuka ku kazinga akamu akaliraanye awo emunyonyo ono akyagenda mu maaso era n'okwonoona ebifo by'obuwangwa n'ennono ebiriraanye ewantu awo ng'ayiwa okusenda ettaka
okutuuka kazinga nga bwe nabakanyonnyola era naye akyagenda mu maaso okwonoona buli kimu nga bwe kiri. Awo nno gwe tugenda okuva tugende ku information endala. Ebigambo omukulembeze byayogedde bino njagala bibaddiramu mulyoke mbiwulize bulungi nnyo, kubanga tetwetaaga abantu beebuzaabuza nga bafuka banaaba ng'ate ensonga baziwulira bulungi nnyo. Ebigambo bino yabyogedde atya? Yabyogedde bw'ati: yasoose kulaama. Yasoose kukola ki? Yasoose kulaama. Mpemu dakiika emu yokka mala okunoonya ano entambi zange mmanyi nsooka zitereka. Yasoose kulaama buti bwe yalaamye, era ndowooza nga mbatwala mu katunnumba kano oba mu kanyomero kano. Mu Buganda abantu aboogera ensonga za Buganda bali abantu babiri kati. Kuliko muzzukulu wa Buganda Kyagulanyi Ssentamu ne musajja mukulu Honorable Tamaguzi. Ku baana bannabbi ne bazzukulu bannabbi bonna abali mu Buganda basigadde bonna beesuulira gwa Naggamba. Naye njagala mulize ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bino byabadde ayogera, tubiwe obudde tubuwulirize, mba na information eddako. Kuno yabadde alaama. Mwolidde bulungi nnyo. Ebigambo ebyabyogedde oluvannyuma lw'okusumikibwa omu ku basajja bakulu era abali mu nteekateeka y'emu be baali balowooza nti omusajja omutamanya ŋŋamba Yoseri gwe baawa obuyinza bwaffe nti ayinza okuba azza obwakabaka, naye ate omusajja yabeefuulira. Ebigambo bino yabyogedde ng'amaze okusumikibwa, kye bayita okusumikibwa mukimanyi? Lwe lubugo lwamambazizibwa ne bumukwasa effumu n'engabo n'alyoka akyuka mu mbeera. Oyo gwe bayita Omuganda omutuufu. Bw'osanga Omuganda yenna ng'ananaagira ng'ayogera ebigambo ku lw'abajjajja ne bajjajja aba battibwa mu ntalo bakyusa obuyinza, oyo si Muganda, tandika okunoonya Obuganda bwe buli ludda wankiddamu. Bw'osanga Omuganda yenna ng'ayogera ku nsonga za Buganda ng'ananaagira, tandika okunoonyereza ku buvo bwe n'obuddo obutuufu kikyali. Kambongera akatambi akala mulyoke mutegere nti omusajja abadde avudde mu mbeera. Kaako
kubebuuzako ani yatuloga abaganda bakuno bwabawo eyatuloga olunaku lwaleero eddogo eryo ligenda kufuuka olunaku lwaleero saze wano kola kampeyini olunaku lwaleero saze wano basaba bululu kuba mwanonda dda mwapadde obululu era njogera nammwe nga pulezidenti wa uganda omujjuvu kiddamu njogera nammwe nga pulezidenti wa uganda eyalondebwa abantu Museveni nga bwe yawamba obuyinza mu 86 bwe yawambye obuyinza mu 2021 ensonga endese wano bannange tetuze basaba bululu zize kubasisimula zize kubazuukusa zize kukatiriza obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bwe yasembayo bbawa nti temubongoota zize bazuukusa zize kola ki zize bazuukusa Uganda zuukuka bambi zuukuka bambi gamba muno zuukuka gamba muno zuukuka gamba muno zuukuka baganda bange ekiseera kituuse ffe ng'omugigi tukole kye tulina okukola kiri mu byafaayo nti abaganda bakuno muli bantu bambavu mulina courage mulina obuvumu ate mulina n'ekisa kyannaku ky'abantu betukoledde ekisa ate basalayo ekisa kyaffe banyumya ekisa kyaffe ne bakifuula obunafu mbasaba olunaku lwaleero ekyo kikome mbasaba nammwe munyigeeko kuba atanyiga abeera mu ki atanyiga abeera mu ki ekiseera kituuse baganda bange tukulemberemu nga bwe twakulemberamu okuleeta Museveni tukulemberemu Museveni ne bayeekera banne batuviire tubeere mu nsi yaffe nga tweyagaliramu kukyanga batuwamba ensi yaffe bagifuula yakutuuka Musaayi Uganda yafuuka ekisekererwa mu mawanga ageetoolodde ensi yonna Uganda yafuuka ekyanyinyolwa basebo ne banyabo ate nammwe mukimanyi emisolo gye babigika abantu naye nga tetulaba kyegikola kuba amalwaliro gaffe gongera kuvunda n'amasomero gaffe n'enguudo byongera kwonooneka gavumenti ya Museveni bakanya kugamba nti munyweze emisipi gyammwe bo emisipi gyabwe nga bagaziye abantu baffe bali mu kubonaabona mu bwavu naye nga bo bali mu kuzimba zikalina eziringa ziwoteeri bali mu kweyagalira misolo gyaffe bali mu kukuza zi birthday olunaku lwaleero Museveni akozesa biliyoni ne biliyoni ng'akuza birthday bw'aba takuza ye ey'emyaka 80 n'omusobyo akuza ya kitabani kye kino ekigwagwagwago tebagala bifulimu mawulire kubanga kyonoona bizinesi yaabwe kati batandika ne bizinesi empya babatwala ne babatundamu ensigo olowooza ogenze kufuna mulimu kumbe eyakutunulira alaba ensigo gyagenda okufuna sente ze alaba ekibumba kyagenda okufunamu sente ze n'ebirala ebifaanana bwe bityo Museveni bwatyo basasudde abaganda bakuno ebyo byonna twandibadde tulowooza kyoluddigumira buli kirimba kimala ne kikka naye ate zinsinga okukyankalanya obwongo kwekulaba nti ate Museveni taswala agezaako kati ate kutukakatiikako guno gutabani gwe guwaddanga gulago abaganda bakuno ani yatuloga bwabayo yatuloga mu mugambe eddogo ligenda kufuluka olunaku olwaleero Museveni
lyaffe ng'alizimba ku magumba g'abakitaffe n'ennyaffe ekyo kikafuuwe omugwire tumanyirira ali abajjajjaffe kikafuuwe Museveni tukikinalako mukimanyi bulungi nnyo nti bakitaffe ne banyaffe balowooza nti beegattako Museveni nga balwanirira demokrasi nga balwanirira enfuga ennungi nga balwanirira eddembe ly'obuntu naye nga Museveni alina pulaani ye yakutufuga emyaka 5 bwe twamugondezaamu kati alowooza agenda tufuga emyaka 10 kikafuuwe bwetunuulira luli nali ndaba ba Musaayi Nadduli abaamuleeta ng'ate be basinze omuwaana kitange Musaayi Nadduli nayogerakoko naye mwamuwulira si wanjawulo Musaayi Nadduli byayogera ne Katumba Wamala byayogera Katumba Wamala byayogera ne Mwanyinaze Nabbanja byayogera abaganda bakunaani abaloga nebababatira abantu bammwe Katumba Wamala betakulugwanyi Nadduli bamutira omwana abaganda bakunaani abaloga mwe basajja mwe namwe bakazi mu abakulu bibagamba baganda bange bino mbibagamba kubanga bafuba nnyo okumakinga sure eno message tebatuukako zebagezaako nnyo okuba mu kulonda nga ne bengenda mu kyaki fada bajja ne bamutiisatiisa ne bagamba toyogera erinnya Kyagulanyi nga ne bembeera ku lediyo mwe abaganda bakuno mu akampuli ya ku lediyo yaffe emirundi emeka nze siri muganda kityaffe okutambula nga Museveni tatukubye masasi etwasemba yogezaako okutambula mu ggwanga okujjako nga Obuganda bwo busiiwuufu ng'essefuliya efumba kasooli naye obanga oli muganda ng'olimu empeka emera ku mbeera egenda mu maaso bw'obanga oli munyolo ku mbeera egenda mu maaso bw'obanga oli musoga ku mbeera egenda mu maaso bw'obanga oli mutoolo ligino ku mbeera egenda mu maaso bw'obanga oli munyankolo ligino ku mbeera egenda mu maaso wandibadde osituka n'osituuse nga byo ng'obudde bukyali abasajja bano bajja ne batuokwekamu ne beefuula kye batali ne batandika otulya ne batusekenya mpola okutuuka we batuuse batandise twawulamu mu mawanga nti gwe tosobola kufuna kino gwe toli kino gwe toli kiri ekyo kikyamu era tukivumirira n'okwagala okutandika okusaanyawo amawanga agamu bo babeerewo ekyo nakyo kikyamu njala kubajjukiza mwenna bannayuganda ku basajja n'abakazi abawere akakadde akafiira eruweero tekwali musajja munyarwanda wa kabano ka Museveni bonna baali basajja baganda basajja basoga basajja banyolo basajja batoolo basajja banyankolo ligino temwalimu munyarwanda wa Museveni nababuuzizza Janet atubulira omuntu gwe yafiira mu lutalo taliyo nabuuzizza Museveni atubulira omuntu gwe yafiira mu lutalo taliyo Kahindo tafiira otubulira omuntu gwe yafiira mu lutalo taliyo Salimu Salo otubulira omuntu gwe yafiira mu lutalo taliyo mwe kiki ekibalowoozesa nti mulina obuyinza ku ttaka ly'abajjajjaffe okutandika okucunya okusaanya buli kimu kye mwasangawo mu kisaanye mubeerewo kubanga mulina ensimbi mulina emmundu omukyala gwe bayita Daana Atwine amanya gange nze Lumbuye tuli ku nsi kuno tukyamoga nkulayirira ku information gye nkulinako gye saagala kuyisa ku social media kuno saba nnyo empologoma ya Buganda ewangaale era ebeerewo ng'obuyinza bukyuka obujulizi bwenkulinako ku bikolobero by'okola n'ekikolobero kye wakola ku Ssaabasajja Kabaka ng'omukuba
eddagala effu ku kifaananyi ekyalabika daana atune ne bwona bwa mu America ojja kusasula. Si kyalina muzannyo ku muntu yenna atalumirirwa ggwanga lya Uganda, atalumirirwa ggwanga lijasibuka. Si kyalina. Era wenzija kubwenyibwa ekitabo nensanako omuntu nga postinze ebintu ebirimu simanyi diversion nga ngenda eri mu option nga nkwani friendinga nga nkublockinga. Nabagambye nakyusizza endowooza yange. Wenkusangira ng'osharinga ebintu bitakwatagana ku ggwanga, I unfriend you era I block you. Ku Facebook, ku Twitter, ku YouTube, ku TikTok kyenkola. Kubanga mwe temumanyi. Kambazanyira akatambika omusajja ono nabagamba dda abasajja bano tubamanyiko information nga mulooza tusaaga. Tamanyi nsibuko ye, tamanyi na buli kimu. Mugenda kabazanyira mukawulye bulungi nnyo. Kubanga ne ku video mutasobola kufuna nabagafe tufuna video zino mpola mpola. Ono yeeyita Salimu Sale naye mu myaka egyo yali ku Radio Uganda nga bamubuuza ebibuuzo. Ebibuuzo bye yadda mugenda biwulira. Njagala tukakwata empola. Mulyoke mutegeerete bano abasajja balina ensonga lwaki batuta kubanga si baawo. Bakozesa abantu abalina amannya g'Ekiganda okusaanyawo Abaganda. Yensonga lwaki Mayiga avaayo n'atandika okukajjira kati yafunye omuze ogw'okwetega mu mawulire nga jjabula alita abantu bakamera mubuuza ebibuuzo n'adda bibuuza n'addayo okujereegerera. Mukulu twali tulabe tuli wa kitalo nga bw'olowooza twali tulabe banene emirembe engalo. Bwe bw'otuula n'okajjira wenna n'osuula amagulu olinga ng'ekikere ekyota omusana ku makya. Mukulu tukulaba. Akatambi kano kankabazanyire. Mugenda kawulya bulungi nnyo. Mulyoke mutegere nti ekikutte obudde kirina obbuta. Mukawulye bulungi nnyo. Ono mukulu gwe bayita Salimu Sale mukagenda mu Luzungu ngenda kavuna mu Luganda. Mukawulye bulungi nnyo. Will center on the just released the parliamentary report on privatization, corruption in the country, the role of the military in politics, and any other fields in which Major General Salim Saleh has been active. Listeners are advised to ring telephone numbers 348-196 or 257-254. We shall receive questions after about 15 minutes. I am your presenter Samuel Mpimbaza Shaka, together with my co-presenter Samuel Mwanguzi. Major General Salim Saleh, welcome to the studios tonight. And I think we should start with the basics. First of all, what are your real names? Yeah, my real names are Kareb Akandwa now. Where does Salim Saleh come into the picture? This was a nickname I got during the fight against Idi Amin. That is way back in bamubuuza akatambi kano kali wakati wa 1999 ku 12. Akatambi kano kali wakati wa 1999 ku 12 neti nga tuyigira 2. Bamubuuza amannya go amatufu gwani. Yagamba amannya ge ye Karebu Akandwa naho. Ne bamugamba ate lya Salimu Sale walijjawa. N'abagamba lya Salimu Sale yalifuna nga batandika okulwanisa omugenzi Idi Amin dada. Ne mumanyi nga Salimu Sale tugenda maaso mpola mpola omanyinze nabagamba tubaleetera obujulizi ne mulaba. Mulyoke mutegera kyabana bakola constitution 1994 nga beba era bwensanga kina Uganda kyonna nga kisirika ebinyo kiri ku social media nga alinga agalooza nti bano baganda be. Si kyalina budde bwe mutugenda mpola. Mulye bulungi nnyo. From 1976 to 1979. Major General Salim Saleh, where were you born and when? Ulira. They say I was born in Ntungamo on the 14th of January 1960. 1960, you must be about... Bamubuuziza Major Salim Saleh bakuzaala ludda wa? Yaddamu. They say I was born in Ntungamo. Bagamba bani yetamanyi bagamba they say I was born in Ntungamo. Kanka badire mulungi njira tugende empola mpola. Ono muto wa Yose, ono musajja Musumali bamuzalira ku coast ye Tanzania.
naye they say omuntu baganti bagamba kitegeeza tamanyi ensibuko ye be bantu abatuletedde abasomali abatuletedde aba Ethiopia abajjuze eggwanga balina buli kimu kati wulira nnyo bulungi nnyo kankabadire bulungi nnyo wano wulira. Yeah, my real name's Caleb Akandwano. Where does Salim Saleh come into the picture? This was the nickname I got during the fight against Idi Amin. That is way back in 19 when? From 1976 to 1979. Major General Salim Saleh, where were you born and when? They say I was born in Ntungamo on the 14th of January 1960. 1960, you must be about 38 years old. Some 4 or 5 years older than I am. Major General Salim Saleh, I want you to give us a rundown on your brief. After being born in Ntungamo, which school did you go to and when did you join the army? Well, I started schooling, I think, in Shwere. This is near Wachitora. And then Rushere Primary, and then Mbarara Junior, then Kako Primary, and then Kako Secondary. Kako Secondary School, this is which year? I think it was 1976, I think. And of course you never completed your O-level as what has been going on. No, I didn't. I stopped in S1. Then what happened? Then I went. Bambuziza wasomera luddawa. Nasoka nasitula amaaso era nga mukulu bw'akola nasitula amaaso bw'ati n'atandika okusoma amasomero. Namugamba tulina rekodi wano nga tewamalako senior 4 n'agamba navaamu nga ndi mu senior 1. Eno family ejjudde buli kika kya mufere na Musaayi. Kati ono yafuga yalemeza mayiga emmengo era bafuga obwakabaka bwa Buganda bano boolaba bano kyagulabira dda ayogera ko tugenda mu maaso mpola mpola. Holidays to visit my brother and I never came back. Who is this brother? People talk so much about your relationship with President Yoweri Museveni. How exactly are you related? I'm his youngest brother. His youngest brother? That means same father, same mother. Yes. That's very good. Now, listeners, bamubuuziza who's your elder brother? N'agamba Museveni. Same father, same mother. N'atunula bw'ati. Yes. Kati ono Salim Saleh talina linnya ly'akaguta ku kiwandiiko kye kyonna. Bali basodo kaguta gye bali, batoyota kaguta gye bali, nono Museveni yeetuma kaguta gyali. Ono kumanya ge gonna talina wonna linnya likwatagana n'akaguta kubanga ono musajja mu Somalia omuzalamba Somali. Lero okuba nti bayaayi erengera Facebook yatunula ngaddamu nabaji yatunula eri tatunudde mu kamera talina watu kubanga bana abasajja batuttidde abantu baffe nenga tebalina nsibuko nabaji atunudde eri tugenda mu maaso mpola. We are hosting Major General Salim Saleh in this live talk show on News Hour on Radio Uganda. Major General Salim Saleh, you were a legendary name during the Bush days. What are your memories of the Bush days and what induced you to join the struggle against Amin and Obote? Well, I think against Amin, I was told that he's a bad guy. And at that time, I was too young to understand the difference. At that time, he was told, yagambibwa nti Idi Amin dada musajja mubi nnyo. Yagambibwa nga ye talina proof nti Amin mubi. Yagambibwa ani yamugamba. Tugenda maaso mpola mpola. Mulyoke mukakasa bana abasajja ate eno na information jeri mu archive bana abasajja bajja kusibibwa nga nabo gisimufungize. Tugenze maaso. But when I read books about the dictators, I thought I should join other struggles in fighting. Yes, Major General Salim Saleh in 1986, I think you were promoted to the rank of Major General. When you came out of the bush, that was your first rank and it's still your rank up to now. Why do you think so? And why did you leave the service in 1989?
Well, for being a Major General for all these years is not my problem. That depends on my bosses. And so I don't think I can answer that. Well, what do you think as a person were your exploits in the bush to merit the rank of Major General? No, I don't think, it's very difficult for me to say that I'm the only one who was fighting. But it's because we had very good strategies, we had a very good political program, we had very good military plans. All of us were successful, not me as an individual. But you are one of the Major Generals, of course. Yeah, I happened to be the commander. Now, Major General Salim Saleh, after those years in the army, that successful stint in the army, you all of a sudden became a very household name in the economic sphere of the country. Where exactly, Major General Salim Saleh, did you generate this money that, threw you into business and you became one of the big names that are talked over, not only in Uganda, but even in the region? Well, when I was retired from active service, when I was put on Katebe, that is, I had to do something. Yeah, and I was very young. I had a lot of contacts. People say I use a lot of influence, but in my opinion, I use my goodwill. So different contacts and things started shaping up. Not until I think I started doing business in 1990, but I think I started catching up with the big monies in 1991, 92 there. What was the magic behind this? Thinking and planning. What exactly do you do in thinking and planning that quite a number of Ugandans don't do? I don't know really. Bamubuuza wava maye mu kaseera katono otandika okufuna ssente empya neekadde wazijjawa n'agamba nayina contacts nyingi, nayina emikwano, bwe navaamu ne ntandika okukola bizinensi. Ne bamubuuza watandika okukola bizinensi n'essente zino zonna wazikwasaga, n'agamba yakozesa okulowooza, thinking and planning. Yakozesa okulowooza n'okweteekerateekera we yajja ssente. Kati njala kukubuuza mufere gwe gye nakanda nako, gw'olowooza mu Uganda gw'olowooza wekka oba gw'alina pulaani wekka nti gwe ssente zino capital amujja mu kulowooza? Kankabaddize wanako bambuuza ssente ozijja naga nti ye yakozesa kulowooza n'okuteekateeka bintu bibiri byakozesa logic okufuna ssente. Tugenda mpola mpola. Kankabaddizo katono nnyo wano. Not until I think I started doing business in 1990, but I think I started catching up with the big monies in 1991, 92 there. What was the magic behind this? Thinking and planning. N'okuteekateeka. What exactly do you do in thinking and planning that quite a number of Ugandans don't do? I don't know. Endowooza yanjawulo nnyo n'okuteekateeka okusinga ku bannayuganda abalaga naye tamanyi. And make contact with different people. And I put the act together. Listeners, you are tuned to Radio Uganda News Hour. I'm now joined once again by my co-presenter Samuel Pimbaza Shaka to take the Major General from there. Thanks very much indeed, Mr. Mwambuzi, and we shall continue the program. As I told you earlier on, we shall entertain questions after about 15 minutes. Now, Major General Salim Saleh, how many businesses do you have in Uganda? Bambuuza na business maker. I don't know really, because some of them I own alone, others I own with other people. So say I don't know really how many I have. I can't tell you now. Not even approximately. There are quite many because Bamubuuza eno 1999 to 2000 bamubuuza oyina business meka mu Uganda, n'agamba sizimanyi muwedo. Nezino embwa tugenda maaso
Ongambo botuba nga tuli mu kooti nga bakubuuza ekibuuzo bano baba bamusibye eddanga n'omulamuzi talinda kukola simyagera kubuuza jjule ono baba bamusibye eddanga n'ebisunzu babiwadde ddogoonya tugenze wulira. Sometimes disorganized I tend to touch on many things. Yes, what do you mean by many? Could they be about 20, 30, 100? I think I was seeing the list. I think they are about 15 to 20 there. That's why actually I think now I have decided to sell all of them, create one entity that will be directed into production. What is this entity you want to create? It's an organization called Divinity Union Limited, and if I will be able to sell these things, I'll put all this money into this organization and manage a single entity instead of the 20, 30 units, which are sometimes not profitable. How many businesses do you have outside the country? None, except shares on the Vancouver Stock Exchange. And what is that? These are Bamubuuza oyina business meka eweru w'eggwanga n'agamba nani okujjako ayina shares mu Vancouver Stock Exchange. Vancouver Stock Exchange kati jukire entwogera ku 1999 ku 2000 bakutte ssente z'eggwanga ole batandise zikola bino ebyekisiru. Abamanyi Stock Exchange abali kuno bye bantu bazanyisa ssente mu kugula emigabo n'okuzanyisa ssente mu bizinesi ezakagwira waawo. 1999 2000 bali mu ssente z'eggwanga bali mu kuzizanyisa tamanyi bizinesi mekazi alina. Tugenze mu maaso. shares belonging to Banff Resources, the company that is planning to exploit Kirembe mines. What is the total worth of your businesses? I haven't yet calculated that. You don't know how much you are worth, for instance? In assets or in cash? In terms of cash. Cash? And of course, assets are valued. Cash, I think I'm overdrawn. But assets, I don't know. I don't have the value yet. In terms of cash, I'm overdrawn in a few banks. Including Greenland? Yes, including Greenland. Choka. Onemo kubatwala Greenland ne Uganda Cooperative Bank UCB ne bagitwala. Era tebakuta. Kati essaawa zino bebeetadde mu lusuubo lw'okusula Ssaabasajja Kabaka n'okutwala ettaka lya Buganda lyonna kubanga yagamba balina okwocupayinga byonna. Kati mulina kye mutamanyi. Nabagamba nti abasajja bano buli kintu kyonna ekya Buganda nga wasaanye bamukwasa ebyapa ku kifaananyi kino. Kansubire nti saakijjaamu. Mukama nnyambo mayemba nayo nina okuderiitinga. Kansubire nti saakijjaamu. Mpeya kadakiika kamu. Niyinza okuba nakijjamu. Kikino. Bino byonna ng'ebaali mukwasa byonna ebyapa ebyo byonna ng'ebaali mukwasa. Awo mukubimukwasa. Kiringa emmotoka n'ogiteekamu zino emmotoka za mmani n'ogiteekamu neutral n'oteekamu reverse ne drive. Ono bwe bamukwasa ebyapa olwajjako kamera baatandika kuddayo okutunda buli kimu na kimu nga bakiguza mu 7 ne Sale Musale ne Janet. Byonna ebyapa byonna ne badde ne babitundayo. Kyovula nabasomera ebibagagga bya Buganda byonna bisinga obungi byonna nga ate Sale Musale ya 2007 kijja kitya. Kati ettaka lye Nakaseke, Luweero, Kapeeka bonna batuuze babajjako dda
ebiwandiike bikwata ku ttaka lyabwe ne numbers obunene bw'ettaka bwe balina era nayagala dditwala. Ali mu Northern Uganda akuŋŋaanya ettaka lyayo nayagala dditwala. Ennyanja Victoria yonna baagitwala. Amataka gonna ag'enkizo aga Buganda baagatwala. Kati mubadde temuna kye mutamanyi. Mubadde mukimanyi nti n'amasiro g'abassekabaka e Kasubi gennyini ago nago ettaka erisinga obungi lyatundibwa lwako bakyatya okulitwala nga baagagulamu shares nga nono omwami kwali lwakana Lugunda ono kennyini amaama Mbabazi amasiro g'abassekabaka ag'e Kasubi. Olubiri olwafu lw'Emmengo Bulange wano bw'obulanga olubiri lw'Emmengo luno bana basajja bennyini baalutwala dda. Batya buti kulumenya kubanga tukyabataddeko envumbo n'okubateekako pressure. Amatako kuli ag'amasaza kati Kirangi bageyo baagimaze, Kyaddondo yo baagitwala bagenze Mityana mwategereri baagizimbye era nabategeezezza n'oyo muvubuka ali mu kwekyanga ng'afukaana abo chairman wa Mityana LC5 Munyalonda Bakabaka Mugisha y'omu ku baasayininga ettaka lya Buganda ne baliwaayo. Y'ensonga lwaki akolagana ne Mayiga. Essaawa zali mu kwebuzaabuza ng'afukaana aba ng'ate tukimanyi bulungi nnyo Mugisha Omunyalonda wa Kabaka ali e Mityana. Nkumanyi oli Muhoozi Project 1 okolera Mpuuga okolera Mayiga. Y'ensonga lwaki mwawayo ettaka ly'essaza ly'e Mityana bazimbeko amalwaliro nenga amalwaliro ga Jeneti ng'ayita mu Mutaasa Kafeero. Ekyo nkimanyi bulungi. Bwe nakwogeddeko nti gwomu ku bantu abazoganya pulaani ez'Obwakabaka n'okuzoganya omukulu Honorable Zaake Butebi wagambye ti Lumbuye waliwo bamusasula okujja okunnwanyisa mukulu Munyalonda Kabaka Mugisha Patrick. Jala soka kubuuza. Gowaddira mbegere bamuyita Luzige. Nakuba Luzige ne mu exposinga bannamityana ne bamugjamu obwesige ne bakuwa entebe eyo. Oyagala kuŋŋamba Mugisha Patrick chairman wa Mityana district wamala kunsasula okukuba Luzige. Nkubuuza wamala kunsasula okukuba Luzige. Anti ogenti bansasudde nti nkulwanyisa sikulwanyisa one oli against Buganda. Webuzabuza ng'afukaana aba ng'oli mu system ya Muhoozi Project oli mu system ya Mayiga esaanyawo Buganda. Gwe chairman wa district wadde okuteekawo protest mu kutwala ettaka lya Buganda ery'essaza ly'e Mityana wagaana kubanga mwalya ssente. Ntegeezeddwako nti olwedde miliyoni 10 zayingidde dde Mityana zitandise okuzoganya obukulembeze nga batandikira kwani ku Honorable Zaake famire ye n'abasajja ba Kabaka bonna bakyakirimu empeka emera mukulu Mugisha Patrick. Nakuba Luzige eyali practical than you. Luzige yali akola n'okusinga ggwe. Temwagala boogerako bannabyabufuzi abayaayi ebintu byommanyi bingi lwakuba nti mbadde nkusiriikiridde nze ndi nzalo y'Emityana tujja kukulukuta. Mulidde mu Buganda olukwe nga mukozesebwa Mayiga okusaanyawo Buganda. Njagala oveewo wakane nti kanso yo nga mwali otudde simwe mwayisa resolution eyawaayo ettaka lya Buganda ery'embuga ya Buganda ery'ebusimbi nti sigo mwali waayo. Ne muliwa mwasooka ddiguza Kiyimba Freeman mukwano gwa Mayiga. Bwe mmala obbakuba Kiyimba Freeman ne kimulemerera n'alyoka ali transferinga emyaka 10 n'alikwasa musajja mukulu Mutaasa Kafeero ku lwa Janet Museveni era kati muli mu kuzimba malwaliro. Ekyo badde tukimanyi. Ntegezeddwako nti miliyoni 10 zayingidde Masaka e Mityana muli mu kweteekateeka okuba Zaake musule wansi kubanga ye stronghold eremesezza ebintu byonna mu bintu by'e Mityana obutavaawo. Buli kimu nkirina n'essaagala kuswaza genda mpola. Wabadde ku mukolo ogumu n'oyogera ebigambo bino. Njagala abantu bawulire ebigambo bino. Ate genda mpola kubanga nina bingi byemmanyi ku ggwe era njagala ogenda empola. Bw'obanga ogenda kulwanyisa nkyukakyuka nga weeyita nti luwa national platform Muganda agenda mpola. Bino ebigambo byogedde wabadde ku mukolo kubeera ku zino tova ku mikolo linga soda. Wayogedde bw'oti. William Yenkubira bituufu ngera kwesimawo omubaka wa Parliament owa Mityana Municipality. Musikirize mbabule lwaki nzija. Waliwo ebintu bibiri. Omubaka wa Parliament abamubaka wa Parliament ayawukana n'omukunzi w'ekibiina. Omubaka wa Parliament agenda mu Parliament n'ayanja ensonga. Parliament siringi bakulayo bikonde.
Sebo ombaka wa parliament abera mbaka wa parliament ayanje ensonga. You are right. Ekikuleta mu parliament kwanja biteeso so se kufunyira ebikonde. Automatically ogamba zaake yali alwana okulaba nga parliament bagifula ttogero. Abakuwadde ssente kuliko Mayiga, kuliko Mpuuga n'akabinja kamwe. Oyagala kwesimba Mityana sibwe kiri wali zaake. Sibwe kiri? Kati mukulu njala kubuuza. Banza la Mityana. Nzalibwa Kiwambya Ttanda. Emityana mu katale nnamu famire. Emityana mu Kikubo nnamu famire. Nina ekimuli famire. Nina Eggulwe famire. Nina Eggombe famire. Nina buli wamu famire Mityana. Buli kimu kimanye kiri Mityana. Watuula n'abatamanya ngamba ne mutunda ettaka ly'embuga. Kati abalwanyisa Obuganda bennyini be bakutaddemu ssente ojjolwanyise muzzukulu wa Buganda nga weefuula mbu kubanga omumanyi oli mwogezi, Yesu oli mwogezi. Naye bukyanga Luziga tumubba n'ava mu ofiisi eyo n'omudira mu bigere. Njagala oleete project imu gye wakakola Mityana. Nga n'oluguudo oluva Ekiyinda Mityana okuva waggulu wali ku nkulu ng'okukkira Mityana wali mu wennyini mu ssenta lulimu ebinnyamba Luziga waluyeka mu luli. Njagala oleetera project 5 eziri practical z'okoze Mityana mu myaka gy'omaze egyo gy'otannamala nako. Mukulu bwe bakutenda okudduka toyitawo osula oba opangisa. Omeza amalanga obudde buki information ina nnyingi nnyo ku gwe n'essaagala kutuuka njegadde kulabula bulabuzi. Akabinja ka promoting okuteekamu ssente kabinja kalwanyisa Buganda. Nze kasita Olumba Kyagulanyi n'Olumbu Bwakabaka bwa Buganda mba ngenda kuyisaamu eggaali by all means. Kati gwe oyinza okulowooza nti ojja kuba mu ba parliament ze ngamba oyinza obutas era gwoba oli mugezi political career yeegenze. Nakuba Luziga omusuula n'agwa wansi nga tulowooza tuleese omuntu alimu entegeera naye ate oli mufu nnyo. Akabinja kakutaddemu ssente era mwadde mugenda eriwole mwasose mu meeting. Mwadde mugenda eriwole mwasose mu meeting gye mwabaddemu. Manzi rekodi zange nzirina wano. Kankulage meeting gye mwabaddemu. Siegwa mu kikofiira. Meeting gye baddemu bisomera abantu. Yegwa omugisha. Mwadde mu meeting. Ono Hildaman. N'Empuuga nga mukwali. Mwadde mu meeting gye mwasooseemu nga temunagenda Luweero. Bimwateesezza information egiyo. Era bino njagala president abiwulire n'abasajja ba Kabaka bali ku train. Buno obubaka bwadde bugenda eri omukulu president n'omukulu Zaake Francis Mutebi. Busoma buti. Eri Honorable Zaake Francis Mutebi n'omukulembeze omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ensonga za mukulu ono Mugisha Patrick togeza n'ozitwalanga entono. Ababadde Luweero nga balinze president naye nga bw'obalaba abali mu lukiiko olwo lubadde batuuzizza mwaddemu Abedi Bwanika, Mpuuga Mathias, Hildaman babadde mu kafubo ak'enjawulo nga baliko ebigambo by'oboogera ng'era bali mu lukwe olw'amaanyi nga bateesa ku presidenti Wayuswa Mufumbiro, Joel Ssennyonyi n'abalala ng'abalabe baabwe nga ne president kennyini kwali. Ne baŋŋamba abantu bentegeezezza mubeere beegendereza ebirala bijja bingi nnyo naye mwenyweze kubanga abantu bano balabe bankyukakyuka era balabe baabo abatunuzza omudumu eri Yoseeri ne famire ye.
ate nga tukimanyi bulungi nnyo abasajja badde mu meeting eno be bamu ku nkwezenge zitayagala Kyagulanyi ate nga enkungana bazituuza kiro na misana. Kitegedde bulungi kati yogera mpola Mugisha buli kimu nkirina ate njala kujjukiza nze 6 kibenga sinda kikene yanduso Mugisha tole mutuuze wa Mityana mugundivu we ngamba omuvubuka omugundivu omutuuze omugundivu era simanyi amateeka g'ebyokulonda gajja kukyuka nga gavumenti emaze okukyuka kye bayita omutuuze omugundivu batoyina basimatto ibadde emizigo egiwera ebiri mu osula toteekeddwa kwesimba mu kitundu ekyo. Mugisha oli mutuuze omugundivu wa Mityana eyo saagala gendayo ne bwe nziramu ne mpulira mu nsosezi zange ez'enjawulo ng'ozzeemu okufulumya ekintu kyonna ky'oyogera ku Zaake ky'oyogera ku Kyagulanyi nja kujja nteeka nja kujja nkwanika wano ku social media ensi ejja kutya sikulwanyisa bula nkulabula genda mpola abakuwaga bye baagala ositula Kyagulanyi abakuwaga bakkoza kuba ne milioni 10 ntegerezeddwako nti zaatuuse dda mwagala kugulawo office nala bitundu bya Mityana mutandika okuzoganya obukulembeze obuliwo nga musala entotto kubamba amamanyi mwenna ekabanja kamakali mu Judith n'abakoba nsegumire Kibedi n'abalaba mpuuga kaluluka kagulubuka mweko n'akamanyi so genda mpola mukulu Mugisha Patrick munyalonda akabaka chairman C5 Mityana wagambye nti bankozesa bansasula bwe nakuba Luziga chairman C5 nava mbukulembeze wansasula mmeka kyenkubuuziza toddanga mukwogera bigawo byotamanyi nze nkola ekigambo eki lumba Kyagulanyi lumba Bwakabaka nja kukulagirako bwereere bisigadde saala kumanya genda mpola mukulu ndi we Mityana yo constituency mbanza nate mbanziika ojera tuko butalinya ku mukolo gonna Mityana nga maze okuduumira gwe musajja gozo butalinya ku mukolo gonna Mityana kagube gwa akubatiza ati muza social media tena influence osobola butaddamu kulinya ku mukolo gonna kagube gwa akubatiza Mityana oyinza obutaddamu kulinya ku mukolo gwonna kuba mawalya mu Buganda olukwe n'otuula mu lukungaane mutunda ettaka lya Buganda n'oluguza Mutaasa Kafeero Luziga gwe twakuba nti musula nga tyasula kutunda ttaka eryo eyali wa NRM akabinja kamwereke kalibo Joyce baagala nako tukamanyi bulungi nnyo nkubuuziza Luziga wa NRM gwe nakuba wansasula oleko oyingire office eyo nedda kyekyo kukusana ba NRM n'abasanyawo Buganda era kye kyakutuza mu kanso n'oyisa resolution ettaka lya Buganda ne muguza Mutaasa Kafeero oyinza obutaddamu nnalwadde okulinya ku pate kebere ya birthday mu kimu kye bayita Mityana nze nkubuulira kuba nsobola okuwendulira kati ensi neekutegeera obeera ku mikolo n'oyogera manyi bingi naye genda mpola nga nfundikira abantu be South Africa mwenna kano kamwe njira bategeeza abantu be South Africa mwenna Baganda bafa bali South Africa mwagenda kunoonya nsimbi obutego bungi obuli South Africa nentegeezeddwako nti Muhoozi project eteekateeka okukola program nga yeefulamu egenda waliwo kye bagenda okukola okugatta bannayuganda baliyo naye nga si kituufu mu kino kye bagenda okukola bagenda kulaba nga baleeta Muhoozi project era nga bagenda kubanga ejja bagenda gifula simanyi convention of the Ugandans in South Africa Johannesburg 2023 unifying Ugandans in South Africa ejja tandika 18 November registration ebisingawo mujja bitegeera nenga mwene jara bategeeza abantu b'enkyukakyuka n'abagala enkyukakyuka eno Muhoozi project tegeeza n'erinnya South Africa n'abagiri bonna mutandika obbanoonya bunono bwe bubaka bwenjagala obbazannyirako obulanja buleeta ku lunaku olwokusatu nga nkomyewo
omu ku bakulembeze aba national platform nga akondeminga ekikolwa eky'Abannayuganda bamu abagenze ne mukima ensimbi zijja mu Muhoozi project era nga zaabaweereddwa ne mutandika zirito zisaasanye South Africa. Kino mukola kikyamu bubuno naye Kibombo odiyo zo zonna nziwuliriza bulungi zibadde nnyingi. Njagala ombuulireyo gw'omwana Omuganda Omusiraamu abasajja Abanalwanda obaagaza ki Kibombo? Abasajja Abanalwanda abo Kibombo kyabaagaza ki? Wallahi abasajja bagenda kutwalako buli kyoyina. Bwe banaaba tebakitutte bajja kutta kubanga babikoze abakusinga babikoze bawava munno babikoze ba BMK. Olwaleero ebintu bya BMK biri mu Jim West. Kibombo goloza gwe, who are you? Gwe si gwe Mutebire, si gwe Otafiire, gwe Moses Kibombo w'e Masaka. They will never love you. Naye oli ku ggwanga okulembera banno n'obanga gwe okulembera abantu ofacilitating regimu eri mu kutirimbula abantu. Ese ba Haji BMK ba Sheikh Muzata ng'olaba oli Musiraamu osaala. Ba Sheikh Muzata babasenga obalaba, Kasirye Eggwanga babasenga obalaba. Basi omwana wa Katumba ng'olaba ezo zonna vita. Kibombo abasajja obaagaza ki? Ffe tetuliwo wano kubeera mbukulembeze kukumira bannaffe ku ggwanga. Ffe tuliwo kubeera mbukulembeze kukulembera bannaffe tubagambe nti eri gye tuva, it is one of the most beautiful countries on the planet. Mujje tulwane tudde tulwanire ensi yaffe kubanga abaagitutwalako tubamanyi n'amannya ne kakiriki tukamanyi. Mujje tugende tulwane. That should be our role as leaders in the diaspora. Naye Kibombo oli mukunga abantu kubanga gwe it is all about you. We need to be honest. Tulina okuba n'amazima Kibombo. Tya Allah ddala ddala Kibombo njagala ombuulire gw'omwana Omuganda obeera otya ng'okulembera gurupu y'abantu gy'omanyi ey'Abanalwanda mu 7 and group etirimbudde abantu bamalawo gw'obeera otya nga ky'opromotinga mu diaspora. Abaana b'Abaganda obalaba bali mu tishop batunda ddagala Ganda. Abaana b'Abaganda naawe b'omanyi b'osanga ba Mukasa baabano. Abaana b'Abaganda bali mu kuvuga bupiki. Buli lunaku accident zitta abaana abo. Kyokka gwe oyagala bakolera convention egenda obbakuumira ku ggwanga. What makes you think nti our people should die on a foreign land as slaves? Why? What makes you think that way? Where is humanity? Where is humanity in everything that we do? Muganda wange omuntu yenna bw'obanga oli mukulembeze waliwo ebintu by'olina okulembeza. Olina okulembera abantu bo ng'ogamba mbanunudde ntya. Kyokka ekyewuunyisa nti erinnya ate Moses ly'olina liripresentinga kulibaratinga abantu. Kibombo weekube mu mutima ogambe abantu bange njagala bakulembera ntya. Weesonyiwa abasajja abo Abanalonda tolina kyogenda bafunamu. Ichuli baamutta ng'olaba yali abakolera. Omulimu Ichuli gwe yali akolera abasajja abo Kibombo wali tosobola gukolako yadde half. Yali abapromoting on a daily najja n'atumalisinga. Fe abantu abalwanira ensi yaffe. Pampa masasi bamutta. Who are you? Who are you nga bawava muno bawaayo buli kimu mu lutalo? Muganda wange nkwegayiridde tulwanirira abantu baffe. Weesonyiwa ebibiina by'Abanalwanda. Weesonyiwa abasajja Kibombo. They will never love you. They are too tribalistic. Despite the fact that everybody has welcomed them, they are too tribalistic to accommodate you. Ongambye mbuno nyina something personal about you. I've got nothing personal about you Kibombo. What? The sina change njagala. I want to see a just society. Njagala kola ko ku nsi yange ng'erina ebintu byesobola okukola kubanga I know we have the resources and the capacity to do them. Naye tulinawo obukulembeze obutalina kubaawo. Tulinawo abafuzi b'amatwale. Tulinawo dictator. Kibombo oyina kubeera emu ku bantu ku group ezikulembedde okulwanirira abantu baffe okwenunula. You must be part of that group. Goli weebuddu. Awo sigenda kusukkawo video wedde. Obubaka buno njala bugende nga nfundikira. Wennanga omanyi nti oli munyolo oli gino. Weewala okukolagana n'abasajja batamanya ngamba bagwira mu ggwanga Uganda. Bw'omanyi nti oli munyankole Nakabala oli gino. Weewale weesammule abasajja abo abaaka bano. Bw'omanyi nti oli musajja mukonjo oli gino. Weewale abasajja abaaka bano. Weewale group ya Museveni. Bw'omanyi nti oli mutoolo oli gino. Weewale group ya Museveni bajja kutusaanyaawo.
Bw'omanyi nti oli munnakitalo oli gino weewala abasajja ba Museveni mwebala abasajja banyana bajja tusaanyaawo. Over mu northern Uganda, please avoid Museveni's family and his mafia group. These are not Ugandans. They just came to occupy our country, to cleanse and to kill the indigenous Ugandans so that they can occupy our land. They have no originality. Please, my brothers and sisters from another part of Uganda, please wake up before it's too late. On the daily basis, there are so many friends of yours, your relatives, brothers and sisters, they are killed on a daily basis by Museveni's group because they want to take over the land of your grannies over there in another part of Uganda. People from the east, the Bagisu, the Basamia, the Basoga, please be assertive and be very careful. Distance yourself from Museveni's groups. They are good at bribing, intimidating, kidnapping, and torture because that is their nature of living. They scare to be exposed. Their main mission is to occupy our nation, not to lead us. Because they have been in power almost for 37 years, but they have failed our nation. They have explored our nation. We've gained nothing. We've ended up leaving our country, going looking for green pastures in other countries, where we are facing a lot of criticism and racism. We have a beautiful nation, rich in minerals, with great people. But we're here in the diaspora suffering because we are led by foreigners. We can't get peace in our country when we are led by foreigners. So we must come together, we chase away foreigners in our country. These people, they don't have originality. That's why the only solution they have is to kill whoever comes out to speak. Either they bribe you or they kill you from there and then. If they fail that, then they take you to torture chambers where they torture. And they kill you from there, they bury you from there and then. So we must come together to stop this kind of nonsense. It's high time. We are tired. Last message go to Baganda. You are the heart of this nation. Wake up and stand up. Stop pretending. And don't be used by the foreigners. Our grandees fought for that nation where we belong. But we've been forced out of it because we have been discriminated. So please wake up before it's too late. Uganda is our country and Uganda belongs to us. Don't be scared. Speak your mind. It is our constitutional right for God and my country. Stay blessed. Mukama bankomere. Tusenkale ku Lwokusatu.